akusakirayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Akulira polisi y'ebidduka mu Kampala Norman Musinga awadde enteekateeka abagoba b'ebidduka gye balina okugoberera okutandika n'olunaku olwokuna okutuusa ku lunaku olwokutaano ku mikolo emikulu egy'okujjukira abajulizi. Musinga enteekateeka eno agiweeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuziddwa ku kitebe kya poliisi ekya CPS wano mu Kampala. Polisi y'ebidduka mu ggwanga efulumiza enteekateeka y'ebidduka n'engeri abantu gye banaatambulamu nga bagenda ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Okusinziira kwa akulira polisi y'ebidduka mu Kampala Norman Musinga, okutandika n'olwokuna akawungeezi okutuusa ku nnaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, abalamazi bakweyambisa amakubo omuli olw'ekireka n'ekyali Wajjala nga emmotoka zaakuddukira ku luuyi lumu ng'ate ezza endala emmotoka zaakoma mu kabuga k'ekyali Wajjala. nga bagenda e Namugongo tukiriza zibaasi zisobole kuleeta abantu za public service naye ng'eri baasi zikirizibwa kuleeta abantu wakiri ne ziba batuusa ku Kyalwajjala Trading Center naye tubasaba okuba droppinga Kyalwajjala Trading Center basobole kutaninga side eri enaalya batambule mu maaso bakonekitinge n'alya roundabout bagende bapakinge n'amboole. Musinga anyonyodde nti abakungu abagenda okwetaba ku mukolo guno baweereddwa obupande buno bwa kutimbibwa ku motoka zaabwe nga balina obumuyufu bakusimba emmotoka zaabwe ku Namugongo Primary School era nga ababalina owa kyenvu bakusimba emmotoka zaabwe ku Little Sisters St Francis Primary School ate abalala bakusimba ku Vienna College. Abe bayise abe bawadde stickers eza red nga bwe mbalaze wano bebano bajja kubeera n'obupapula bwaffe buno nga babutadde ku mmotoka basobole kubakkiriza okuyita ku makubo agotutaddeko okugenda eri e Catholic Shrine oba Protestant Shrine. Ate bano ba VIPs bagenda kuyitira ekyalwajjala basobole kugenda ku parking e Namugongo Primary School. Awo tubategekedde era bw'ojja nga tolina akapapula kano ate ng'olowooza oli VIP oba omuntu mukulu ndowooza poliisi ejja kudisorganizinga oba okwononera olunaku. So nakufuna akapapula kano era weba tebakakuwadde kiba kitegeeza nti oli VIP. Abalamazi abasuubirwa okwetaba ku mikolo gino basuuka akakadde kamu ng'omukulembeze w'eggwanga yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Kula Kingdom TV amalindirire eggwire lino likusakiddwa Nantale Kakooza.